si muntu yali agenze bajja mutta ekintu kyonna gwe kankubuulira wasoma environment era bakiyitayo bakyasa omutwe mi agwawa nze nkola ebyo. Does he forgive? Does God forgive? Tell me where he forgave. Taina katonda tasonyiwa. Hapana. I'm like a God. I don't forgive. Musizaako nyuma lya musizo tulaba mwebale nnyo wagira kozi yamwe. Yes, let me tell you. MP Museveni must go to their constituencies. Otherwise they are going to win this case hands down. They never will did the strategy. You cannot arrest an MP for lobbying. You cannot arrest an MP for carrying out supervision work. You cannot arrest an MP for putting in his or her money. Why? Anti wulira bweche baliko gochimanyi anti kankubuulize you don't know how it comes from, and this is how abantu bafa balungi nga bamagambo bakolera bwerere. Me I want batte nze njagala abantu babiri frustrated by the law batte goloza banamuzi mbo abobusango obutono bagende balime ku magombolola akasanga katono kiki enkoko egole emitwalo ena nje obi enkoko y'omuntu yukole ite simoloki simologundi bagere balime bamube mbaze ku mutwe omudize embuzi ye omudize embizi ye abo bali out of touch with the population which kasango katono nze mbagamba bulijjo waliwo buno bwa twayombe waka omusajja yaleka yagula mukenewe nasanga ng'omwana amulidde nagenda mu katale k'omuboolo yaleka amusibye ettaffaali ku busajja his female organ ng'ataddeko ettaffaali omwana tasobola ddeekyako what it did eddiba lyavaako the foreskin yavaako abantu ne bamenya ennyumba ng'omwana akaaba okukamala. The man came back bali bagala mukuba nembaga no. Look what the psychology of this old man. Aine nusu 10,000. How much money does he make a day? Mukatali. Afunye nusu 10,000. Do you know nusu 10,000 mu byalo zikola? Agula ko mukene wa mmeka. Agula ko mukene wa 3. Nagula ko muzigo omuganda gwa mmeka. Enkuza azikola ki? 10 enkuza azikola. Emere yakola ki? Agironderera. Kakati gwe tumanyi vali ya nusu 10,000. That's why you don't understand this man who kills his son because of stealing 1,000. For you it is laughable because we are dealing in millions. Of course. 2, by the time we grew up, our parents did not want to produce civils. Of course. What were the measurements? Would beat us to the sick bay. Yes. Badiranga ne bakugamba ogenda okwera ekisenge ky'abakulu your parents' bedroom nga basuddemu ennusu. 3 syringes scattered and they detect whether you'll be safe or not. To detect you. Unlike your generation who want to produce civils, our parents in the 50s did not want to produce civils. Twaliranga ku lwaliiro nga tadooba ewaffe waliyo ettaala ennene era ng'ekirawuli bamala okifumba mu mazzi agookya. I don't know where these Baganda got the technology. Nti ekirawuli mumala kifumba mazzi bwe bakiwako amazzi tekyatika, ekitali kifumbe bwe kiwako amazzi gatika. Yes. Ebimu okikubawo kyatikirawo. Amazzi okikwatako kyatikirawo. Kati bwe bakigulanga mu bupya nga bakifumbira mu mazzi ageesezi. Obu bonna buki? Bwavu preservation. Kakati nga ettaala mulira ku ttadooba. Naye ettaala olwaliro bwe lwakubanga olulagala ne lukuba ettaala. The only light you have, I did not grow in a house with
electricity because the electricity was not even needed. Abaganda bali babagambi nti amasanyalaze bagabeera mu nnyumba it affects men's libido. Gatta amanyi g'ekisajja we avoid it. 2 nga kikyoteekamu. I challenge many of my people, many people, even modern ones, apart from using a refrigerator as a display in your sitting room, what is there? What is in the freezer? Yes. Every day. Kubanga ogula fukiro ya nyama otereka muki. A person who buys a refrigerator is somebody who buys for a week. Of course. And when I go to the supermarket, I buy my things for a week. The wage earners in Kenya, they call it sukuma wiki. He buys for a week. Of course. Kakati mu Uganda ebera wonge ewunya n'erya amasanyalaze n'ekola. What do you put in your refrigerator? Just for show. Sure. Bane bagundi balina ne fridge. Muli muki? Mazima. Temuli. Ati kyenkugamba. Ffe banyaffe bwe batuwanga okusekula ebinyeevu byabanga nemu n'entungo bamala bisiika. Bwe mwabanga mumaze okusekula ng'ajja n'akaziŋŋoonyo n'akabagayisa muki? Mukamwa. Alabo bamwabbye ku biki? Ku binyeebwa. That was the testing. Ngenzi temulyanga mu nzikiza era nga tolyanga tonaabye mu maaso. Why? Bw'olyanga tonaabye mu maaso ottabaani bakojjaabo ate ofa ozaala ababbi. All of these were safeguards of protect. That's why we have not earned the money. To me, that I kill a person, I'm a medical doctor. Oze n'omulwadde wo ne bamuta kano kakizunza yakuzaala kizunza lutwe kazunza lutwe kano kankamaze kano komusagama matansi akasiiza kano komusagama matansi omutagama gw'abantu matansi ate gwe nkwakalubi kateekako gandi summi bwabutambi obukumalawo. Kyembuuza muzeeyi tolabanga ekyo engeri y'omuntu gye yakuvaamu. Nti kakati okimanyi, do you know how many people will go to see Namuju mu constituency ye? Has money ajja kudda ayinza n'okubeera n'opposite. Why? Once the government fails to deliver abagibbye bafuuka ba heroes or heroines. Government bwe baterese delivery. Yes. Anti yaba abaleetedde yaba babbiddeyo. Naye kati gyakikirira erwengo ennyumba yagizimba Ntebe yabagasizaawo. Yes. Agula obululu. Toyinza mbuja tolabye akagwagwa infaana amaze agamuwerekedde mu kooti. Kabakayana omukukoti yonna yadde yasoose kikola naye buli bambadde obukokola abakuba abali mu kooti emiggo abakuba ne badduka motoka ng'eddayo ne bagikuba n'edduka ne bagikuba nga bino ebigera nga kabaka mulwadde ne bisamba emipiira gy'ebika bakula oli amayinja edirivansi gawandagaleko ng'ebinyira mayiga ataano nabagamba banne temututta mayiga kugenda bweru. Mayiga lunaava ewa kabaka ng'atabaala Buganda omutanda mumumanye yeetaaga ssente yeetaaga nga tubba olubba ng'ettaffaali. Mayiga teyaligenze ye Nnaabagereka yatema ddali mu Amerika binangwira nkoto. Mayiga yanoonya ekituli kudduka ate kyobalaba yeesibye mu baani anti yalina ono omulenzi. Mayiga bamukubidde mu mulenzi ono nakano ate ebyaheresa obijjawa nga tolina kano kakizunza lutwe naye kati baba bakanyize ng'ebyenda by'embuzi ogenda kawulira nga koogera. Kati tuliyoni namba Museveni yagiteekawo ajja kutambula nayo wa ng'agenda okulambula ebitundu. Kaakati kagirabye n'olufe lwako ne kawunyiriza kawunyiriza buli wamu ne kagitegeera nti weeri ne kabakuulirizaako mukwano gwako. Kamugaa waliwo tuliyoni eriwo Nabbanja waliwo tuliyoni eriwo yajja kumakya ebyuma nebinyweza Nabbanja ebyuma byanyweza Nabbanja ne vice president bimunyweza nga Nabbanja kye bamwagalamu ne baminisita 12 ebyuma ne bibanyweza ku Serena nga Nabbanja kye bamwagalamu mbw aleete ekiteeso ku Mande bagaye nti waliwo sente ezaakola emputtu
tuzikozese kazibbe kozi muzeeyi yakolaki sale yazirekawo wano omuntu alispekitinga muganda we ye Sale nze Sale namutya kyova olaba munyebonye nnyo lwaki ate wavuma fased who is going to give you money ne muwozi tampa kubanga oli aba respectinga yes kasajja gwe sinza kusonyiwa okusasula ayina kubeera permanent madine death oba kutemba nnyonyi olina okutemba ennyonyi kasajja gwe olifiira mu makomera g'abazungu kasita ogenze ne mulamu omujja kwewasa mujja kwewasa genda ne Diana mwewasizeeyo naye wantu ojja kubeerawo toyinza kubeera wano ng'otta abantu anti kankubuulire tayina nkugambye nti mu kooti bagenda mukuba Museveni why omusajja bamuyita anti kakati ekyo kyeyagambye okimanyi oyo akamba mbu yalwanyisa kampuni yali ezzeemu esomba amafuta n'agirwanyisa bagattewo endala be bamukuba waliwo omusajja yagamba bannange nze temunkuba nti ndi mubbi naye omwana yalese nga tagaddewo yanzibiza leediyo yajumenti yono nze olabeko nga baga nti nzibye in 10 years yes gwe lwaki ozannya omupiira ng'oyina endobo mwe balinnya zezimukuba yes no bano kye baakola and this is what the president must understand that his parliament must be corrupt. Of course it is. Why? I've told you delivering services. Kati agenda n'ababbirayo abeewaabwe abahiro oba heroine. Ate bano bebbira muzeeyi. Anti kyenkubuulira mu kalulu babawa. Kakati era kyobola asobola kukola mu gavumenti ya Museveni. Ayisaabudi Kasolo baali bagala kutunda Sangobbe ng'akakasajja mwekali n'olutulwako n'olutuli ne kasajja ggwe obonyabonyeza eggwanga lino kale nziggwe entera hamwe omanye nti Nakalema baamugamba afosifayinge gondi ministry bakwate Kasolo ne batira omuntu enakatogo ne bamusuula mu Kasolo Kasolo sinze namuyamba naye Nakalema oba yalemaani oba Nakalema yalemaani Nakalema walemaani naye ani gwe walema Nakalema ani gwe walema mutubuulize gwe walema kubanze wanneereekamu naye byokumalawo byekyokona nindikufumula mu lutwe lwako nenyina waako mulalu kayitanze omulalu mbw atukuba mwakolaki kakati munnange baagala okubba sente za Museni kasebbawa n'olutwe lwako kabbi nnyo kakakuba mbukedde waliwo obuwumbi 1,000 bulemedde awo kakati kakikola luli kamiliyoni mulwadde nnyo Nabbanja abiyingiddemu era kabadde kagobaani Nabbanja mwajja ajewose wakabinyu nalabye Nabbanja nga azzeeyo ekiro azzeeyo gye yabadde emisana bino byokya ntemye byokya Nabbanja yatemye ekyo babagambye tukakankubuulize oyo omusajja buli lwayogera ekintu Museveni akigoberera mugenda kubba Nabbanja owedde sente omusajja azimanyi zikwate kozijeyo kano kasebo omanyi nti akakasajja kayina akeedi kasebo wako kayina akeedi mu kibuga kano kavundu nnyo kabi nnyo kabina obwa monita bwagamba mbu emulako bakyusa emitima giriruddawo tekwogeranga ku birala byonna ako kafu lwaki empopulezo muzisoma punish them zinaabayambaki yes kakati nkubuulidde tuddeyo wali nti Museveni tabasobola anti nkugambye okimanyi nti kankubuulire Museveni yagambako yakwata permanent secretary ng'asaba enguzi mu handwriting ye Museveni n'akakwata ajja yewanira mu parliament omusango tebagusinga baleeta signature writer nga si yeye ng'omukono si gugwe bali baalimba ono kabafunza ekibakwata waaki oyo omusajja owa hoteri izalegeri yakwata omuwala babikola abayindi abo liduit kuba abawala baffe bali vulnerable akwata bukwasa alebe paka lw'omukubemba sikamubanyola emikondo nokanyola omukonda gwako boda ku baana baffe ne bazanyirawo kanyola omukondo nga kalimu kagoba
ne kasama kaddeyo wabwako ne kasama tujogeddwa nnyo obusajja buno obugwira kakati kabafunza ki yali yagala kuyamba oyo omusajja nti omuwala azze wano nga minisita wa leba kozigezigezi nnyo bali ebi ku muyindi agudde eddalo omanyi nange yali ampita nti antege nali mukuba ennyondo mwasa omutwe nze ompita mu byobusiru nali mukuba ennyondo mwali ebi ku muyindi omulalo emadi muyindi hiya ondeetera ebyo byobusiru kuno tebikola mukuba ennyondo nemwaza ba mutwe nengwaza abayindi tebabatta buli abayindi tebabajja buli tebakuba amasasi ne badduka ebyabuyindi bikola wano yaya kakati Museveni tabasobola the issue yes anti abuyina nkunnyonnyola ti why has he made his parliament vulnerable is a bloated parliament instead of discussing everything in the plenary badda mu bukiiko kakati we are running a deficit budget sente tezibeerayo basoma nsome ng'empaka mirundi ajatugulya esuuti oyogedde naye what if not kati eno budget eya trillion kasayija n'omuntu nze kasayija simulaba kasanda bulupapula lwamawulire luliko kasayija sigula n'okujjako ng'ekifaananyi kya kasayija maezo kisazaamu kasayija ababuulire ti gundi budget ya last year eya financial year yagifuna kakati when you are running a deficit budget what does it mean kitegeeza balobinga kakati ebitongole bigenda ne bisaba sente mu ministry ne babagati oyagala billion 10 ye tukuwanya nze nalina practice yange mu State House when I requisition for 5 million to buy something you put 3 sizijayo mba ngenda kubba okujjako nga naketalizinzi tiwaliwo ekya miliyoni 10 ekyesatu n'ekyetaano anti kubuulira nsabye ekintu kya miliyoni 10 nonterako nti get 7 million sizijjayo nkijjewa nkatekeezange ekitegeeza mbadde mubbi kakati yes ate kino nantya okkiriza otya omusanvu is it negotiable? Can you go to the supermarket and negotiate? No. These are fixed prices. This is why bakuga nti leeta invoices zimeka kati eri company ekuwa invoice bamanyi ozeyambisa bweyambisa okujjako nga naabo gye baguzeeko buguza kakati ye Museveni what he doesn't know oba he is overlooking nti he is running a deficit budget where is allocated 1 trillion tebajja kuzimuwa okujjako nga za State House obanga zize yes nga tebakimubuulidde anti nedda nkugambye nti one yaleeta bloated parliament whatever is not discussed in the plenary okitegedde bali mu committees kakati when a department requests for money in Ministry of Finance ne batazikiwa ne bagala tukuwa bina they run to parliament parliament nekola ki neragira babongere ate bazibongera yeraketi eriwo nti bano abo abawala ababadde babba bo bakolagana n'abaawa kakati ate nga bayina ne bali abazigaba nti ono mutereko billion 10 tubaleetereko 2 yes whom does Museveni arrest? The first person who would be arrested would be the Auditor General. Obanga sente mu budget zifuluma ye akola budget nakazo zimesinga ziragawa is an accomplice anti jukira bano bo baziteeka ku account za ministry enjawulo bano bagibawa mu cash anti erine zikola ki nedde nkakudya musajja musiru alinga muwanga an idiot like muwanga eragawa let us katukole bwetu singa omusajja owa hoteri agula ennyama kiraga za kufumba mu hoteri
kakati gwe yagikimi notajjayo 5 nojjayo ameka 3 oli ategeera nti enyama yaweddewo ng'amatooke teganaggwawo whois accountable. Of course oli yagigabye oli yagireese lwaki teyakugambye nti banoonya 3 yes ng'ate wasasula 5. Why doesn't the auditor general tell you nti this money you are talking about zemuyisiza mu budget eno wansi tisizisangayo? Do you believe muzeeyi nti ababbi baba n'amagezi mangi agasobola okukubba? Anti gye nkugambye ulira kye nkugambye okimanyi why am I saying nti I cannot compromise with these people? Why? Compromising me means they are battling me. Every other institution and the media was compromised. Kati kitegeeza they have reduced the battle to me. Nti bwenzikiziganya nabo ne twekuba nabo ekifaananyi n'olufu lwako n'omusagama ogukanuka mu matansi gaako mu matansi kaba kafunyeemu. Bali bakomawo beejerisi baabwe ti omusajja abadde atulwanyisa twakompromisinze naye. Okimanyi kye bulimu? Okitegedde akalenzi kano embwobubwa tuli naye mukomewo tutte kakati gwe bukulaganga obuli humbled no tunembaga nti no kana akalenzi kayina kutta tekayina bizinesi ndala yonna mwe kayinza kufuna sente eringa kutta bantu omutima dole $7,000 gwotaliisa mmere obusomyo mu covid bakola sente kiro y'obusomyo egula $10,000 bakuba muri mu nsebo za sementi babakubanga amagulu mu covid tusomululeyo kasajja kano bakakube bakatte bakubeddayo nabamuttire wano tulisikinga emira egundi covid nezisigaddemu bakubeddayo nabamuttire wano bakubedda buleege bamuttire wano bakasajja kano kadduke kakati omuntu gwota wa mmere kyobola nti yes kakati kitegeeza tekayinawo kanoonya sente walala given an opportunity kajja kuddamu kakole ki kate era kabadde kawambye ekintu kyennateete guest house nga kakozesa ministry ya gender bakwate abasajja bali bwebattiramu aba kakitwale n'olufu lwako akakasajja nga tebakasete bakakubye lutwe ku lwasi obanga tekagenze Hague ne Diana ne Nabuleegi n'alupo ne Nalweyiso ne Nakalema mutakani yabwerere kambuze muzeeyi tenkugamba wano nti Museveni bw'abanga ali mu ebyo talina kyajja kufunamu ateeka ab'amakooti ku risiki bo balina okuwa bano bbeeyi kubanga tebbe lyabwe naye ate bwe bamala obbawanga ate babakwatira ekitongole ekirala anti akidimisifayinga ekitongole ekiramuzi era babikola babimanyi under which I should retain this man nabagamba nti awo weesaaga revolutionary charge siba winye ddolo beetaaga mu kooti yanjawulo revolutionary judges nti omusajja Malaga Kenya yatunuulira ng'abakerenjini abaluto beegase n'abakikuyu ne bawangula akalulu n'aga nti Kenya mweri is it a reflection of the Kenyan because as a judge you were Kenyan of course naga mukaddemu ye yali tamanyi nti luto gundi bukulu ayina money yabawe ennaku 9 impossibility bakole na government of national unity yali ayagalamu Malaga yali ayagala ekintu eki is it a will of the Kenyan yes is muwangudde tetuganye but we will become a tradition to when the Kikuyus and the Kalenjins because of their number then bajja kubanga barotatinga bokka. This is why in Nigeria baina a mature way of arranging things. President bw'aba in Nigeria emyaka 10 vice abachi mu Saudana kyobulaga nti Goodluck yali alemeddewo ne mugaa nti totwepangako oli yaladduwa yafa n'omaliriza ttaamu ye yono ng'aga nti eri teyali yange mukomawo bamuleta bakola haramu amagye ga Nigeria ne gagaana okulwana kuba manoozana amaga abasiraamu bakawusa nti yatuuka n'okugamba mbwagende South Africa aguleyo bamercenaries ne Nigeria neame eri mu ECOWAS dominant factor mu ECOWAS
era ziriza tine kati Chad ye kabaka waayo ECOWAS si Nigerian generals kubanga yali akoze baatuka n'okweka omulambo yes basiramu bannaabwe baweekeninga ono Obasanjo yali mu kalulu ne bamulezera omukazi ani bamwitangani yalaawo lalaawo ani that woman tebamukutte ayenda bamukuba amayinja abasiraamu nga banoonya omukafiri akomentinge Obasanjo omanya Abasanjo omukristaayo ate Obasanjo yasinga fa muyembize ennene mu Nigeria olesega mu Obasanjo yawandika ebitabo ebyo Obasanjo the soldier Obasanjo the overseer Obasanjo the what biri ebyo volumes 3 amanyi ge mu Nigeria era okumukuba mukazi we yamuwandikako ekitabo the Obasanjo ayino nekyo nono Obasanjo kukamala obukamala mukazi we yamuwandikako ekitabo the Obasanjo ayino nti musajja mwezi yankubanga nga ndi lubuto nakola Obasanjo ayino katabo kabi nnyo gagati nkundi teyanenyega balina ba advisors Obasanjo never commented kukukuba omukazi ki amayinja why they were lualing him into a trap how can a mukafiri comment on Islamic issues I see tiyenyega ebyo byaba commission of bago bate mubinyingizamu andi kakati ate kyabayambi mpuga yaddukidde wamuko mpuga mwina katambi ngadduse ne banne omukabeti abo bampuga joga naye notimi bampuga bajogo banimu yakuyise kusanki nonga ngenda kolaki kabaka mulwadde ntingenda kusanki giving osanyuka mazima osanyuka nga kabaka mulwadde which function ogutalinda guliwa abakatuli kyojja bala baba semwogerere bani omukatuli kyalemwa politics I'm telling you era be bagamba nga bafaata munage mwanye myufu zokka mu Bobi Wine Bobi Wine yagenda erubaga natandika n'okuliisa abantu hosti omukatuli kiyete yekweka politics nze omusajja omukristaayo atamanyi byabufuzi ngwe nakalebye Kazimba yagenze nagalawo emipiira gyebika kyali kibadde nankabirwa yamuvuga nankabirwa yavuga Kazimba yava naye eyo bw'atali baleetera ntagali paati tu ate Kazimba mukazi we yamufuga bamutwalako e Germany abafere ne bamutwala e Germany kana akasajja tekava wa Kazimba akano nze Kazimba nedda Yesu yali wa Zakayo ninga tatta bantu Zakayo yali kano ko musogo mukukanuka ne munyuma nikagenda kasinga na Kazimba the worst performing gundi Archbishop of Uganda is Kazimba I'm telling you Kazimba is a political amateur is a hostage of Banankabiro yajja n'abaferebe okuva ekibuga that's why he's manipulative comment chezi comment kasabayita mu mukazi we omuntu yenna kasafugibwa omukazi ate Kazimba yakyogerako sijja kuwasa mukazi mulala ekitegeeza Kazimba engeri yali omusogozi w'omwe famire y'omukazi ono ye yamuyamba amufuga kamala amufugira mu bikoyi I'm telling you sajja afugibwa omukazi omulaba bayita mu mukazi ne bamutwalako e Germany n'ayasama bwe bakukola ngenza ompaaki I grew up in a situation of plenty. Nkati nina bulwadde bwange. Naye amasuuti gange nyambala. Of course. Engatto zange baziti. 7 days a different suit. Yes. I grew up it is mandatory for me to dress. Motoka zange zizino nkadde naye ntunzeko nemu. Waliwo gye ntunze? Yes. Sizitunda namanya omukajja kubetentebwa. Sezala wajja mukuba. Kali we mzee you don't support Mpuga's Thanksgiving. Eyaki. Anti bano omuko kyagamba mwete mukimanyi omuko ali nagalale omuko ayagala okufunawo ekiri mukuuma mu future nti ayabuluze muki abatwale bane wa Museveni yabawe ssente nedda omukanuka ate obayita muyambi omuko mu katambi kali yagamba nti nze yagamba Museveni yagamba abazungu nti oyo mukuuma lwa musaayi is a burden to me kati akutwalira yate wa Museveni. Yes. Abo bafu nti otememu masaka mbobobe wenye ajenga jiraki jiraki ayawukana kuna kufantu bwanika ni muntu yakulidde bwanika muntu abwanika muntu abekimanya kabonera bwanika muntu bwanika
gwanika muntu Abedi gwe can you cut off a hand that feeds you yombwa sigaba kikubana amayinja mu kibuga muno nakakuba n'obulevu kabbi olaba kabba sente z'embuzi ako kabbi Bobi Wine yakeeyolera naye atajja kakuba tteke omayinte tekati mpagira Bobi Wine kasi tanalaba bano nti omukoyo abalimu kati Bobi Wine ye mutuufu yes I cannot allow civils to destroy Bobi Wine. What is my fallback position as a politician? Yes, of course, you must have a fallback position. Yes. You must say that indeed, yes. There is something else. Yes. Nkugamba. Ti omuntu omugezi bw'aba ali emmere ku tteebo tekubeera toilet paper. Niyo omusajja omugezi osooka kubuuza waliwo toyi. To know where he is. Erirokuti oba terirokuti. Kati waliwo ez'omu nnyumba n'ez'ebweru nesinzagenda mu ya mu nnyumba ku bugenyi bwe ndwayo bwe mpara nyumba nnene nzoyinza okunteka mu toyi ey'omu nnyumba bwe nzija n'akawoowo abali embere myaka noti amwebera observant man n'abasajja abavuga amagaali ng'ayina oba atwala byannyanja mu katale oba wa n'agisindika omulaba amaaso gamuli mu lusuku ayagala kweyamba alabe wali ki wali toyi era toyi nze ndabye za wano bazoonoona bakola batya toyi ya balanti naye ogisasula toyi nosanga ku post office ngenda nembaga nti njagala kufuka nembaga nfuka ku kkubo nti abantu abanakulaba bakube ngende ku petrol station kwesiina kye ngenda gula sigenda kunywawo mafuta nkyamewo ate nazo teziba nzigule era nze mwana wange olugenda ku petrol station olwa nasanga ndulutaaya nali ngenda kuki traffic jam nenkwata nga ngenda ku biiti nibaga tukyame wano ewandulutaaya nali simumanyi nemusanga onanga nti omumanyi nzandulutaaya ngaali ku ka petrol station yaabwe era nze bwe nva mu ttooyi yaabwe nkwata 5,000 nenziwa andagirit yes kuba sirina kyenguzeewo nazze kupama anti nti toilet ate bakyo batamanyi nti onajayase wasanga wagula apama wano ku mulyango yes ani ku mulyango ate saakugamba ono omuvuka wa Bukedde Seeguya yajja yassa ekivuguto we yali ekivuguto kozi bamugambye nabawulidde ti anywa omwenge ku makya mukuba ekifaananyi mutwale wa Museveni nange nenkalaba ne kamera yaako nengula ecupa ezi nenzeka ku teebo neneekweka kayingira kajja kayidduka kayingira toyi nga keekwata ennyuma kasiba kati tekawulula nakasokolayo busokozi kale kate kagateyo nakatwala nebinga akawandakala mu mpale Seeguya wa Bukedde namufulumya toilet ku Joyster namuyolayo buyozi tekakwata ku toilet pe kagenda kawandakala mu mpale nekikamera nekikakanyugira nagenda kulaba ng'omusajja wa boda ze owa boda yavuga ng'ennyintu ziri waggulu nkaga nkumaze okomangawo kabulya kabusenga nekkulubya nibagandi banne oyo omusajja Babukedde mu muti abantu bamenyeddwa amayumba gaabwe abantu bakaaba nememenya olw'okuuma obutonde anti kyenkubuulira bakimayo eggeege eritalina future li Bukenya gwe totegeera mulimu gwe bakuwa nabagamba nti President Museveni when you look at the westerners have insulated themselves tebakola kibi no bayigira ku banubbi ne bayigira ku baki wano Museveni bwe yali ayingira abaserikale balinga 100 bava Ntebe nga batambula ye gundi waabwe brigade bamuyitangani agolani gundi yamumanyi emmotoka ye bagikubiraawo nga ye agendedde mu helikopta babateeka mu luguudo wakati ku kola abantu bakuba abakyoli empi
abantu babulijjo kino kyekyanziba kino kyekyanziba kakati the prisons abali ku mulembe gwa Amin fortunately for the Westerners they took power when they were educated and mature and have insulated themselves. You think why is it that yes Luma bamuwa bwa chancellor Ezra lwaki yabeera chancellor lwaki yabeera chancellor lwaki Bukenya tabeera chancellor yende bamukuba ebintu by'abantu ge magezi gewe gakoma. Can you tell me to demolish ebintu? Where were you? Asikukola. Where were you? Nti otwale mu New Vision kubanga mukulu mukolere bakuba amasimu gaabwe baleeta abaana baabwe bantawanye nga bulijjo mumaze okunya mu State House munderako foka mpaka siwamu abantu badde baziba sikitegeera tumuleete era agende ku kakiiko kanonyeza Museveni obululu kakati kyabakola agende mwene byese yaffe abo abasajja bajoozi basasula kaliisa sente billions nga gwetakuwa abasajja baniya nabetegereza baniya ate omukaniya namukyawa nnyo. I hate this man more than hate himself. Yayinona future yange yonna bwe mulaba nga ayogera bitterness gyomuyina competitive nnyo. Kakati gwe Bukenya tokitegeera. Is it a new government? No. Did we have a vacuum in this country? No. Bazimbagayo kati mulaba. The first minister of environment was bamuyitanga bati yali akulira Fedemu Luwanga gali emiryango. Minister wa environment yasooka yali mu government ya Museveni mu 86 taking environment more serious. Waliwo yaleeta munaaba si Museveni tabulangako minister wa environment. Why has it helped? Bafunyako sente z'abazungu obuveera sente z'abazungu. Yes, bagala amakampuni ag'obuveera NBS bagiwa sente kyagwa dda. Tolaba Kaliisa akavalinga conference yonna ne bamuwa sente ate esaawa zonna yina abantu sente kyagwa kasita abantu bakitegeera nti ono bannange ensi yakyawa omuko ensi yakyawa omukono nakana akalenzi 26 million people ngozijjawo keera ku makyo bakwate mu ngalo they will merit togenda kulaba ku muntu n'omu kwata Museveni yakuwa obwa minister they will merit and disappear lemera woli n'obwavu bwo. Yes, it has taken me a lot of time to build this credibility. Therefore no amount of money can compensate him. Si muntu yali agenze bajja mutta ekintu kyonna gwe kankubuulira Museveni musajja mugezi. Waliwo ye mutabani wa Ben yali minister mu economic development. Museveni aba agenda eruzira eyo waliwo akatale abayitawo wa bakazimba mu luguudo. Museveni yakatona amabaati 10,000 akali mu road reserve kajimu ne bamulumba tokawa mabaati bafuneko bagulira bagule walala ti amabaati tetwagataddeko kuba kali mu road reserve. Wasoma environment era bakiyitayo bakyasa omutwe agwawa nze nkola ebyo wa nabadde egindi eno gyetwabadde omanyi bano Abaganda they are taken by the word Buganda. Mbeera egindi nakasongole eyo nembeera egindi eno mu Baganda bange abampente Engoma kati awo population yonna 90% we are cattle keepers. Awo wetwabadde bonna 90% ebya Buganda tobyogererayo okujjako Oluganda lwoyogera naye nga bali otegererawo sireeta ebya Buganda wano ebya federal bakuwujja akalulu. Yes, abantu bano tebategeera nabagamba nti omuntu wano gwensinga okuwa ekitiibwa. One of the people I give respect is Mwenda. Why? And I can tell you Mwenda can be a very good permanent secretary.
mu government ya Museveni. I'm telling you. Mu planning. Naye plana. Mwenda yagamba. Era akabukedde kakubanga. Jeno Mukambwe bamulese mu Kampala. Jeno Mukambwe bamulese mu Kampala. Mwenda yagamba muganda we. Jeno Muhanga tuyingira Kampala. Mulimu obufere bw'Abaganda buki. Mulimu gangiza ababbi mpitirivu. Walaba Muhanga je mu Kampala. Oyo Muhanga minister yagamba nganti ente embuzi zange nazitunze biki. Wawulira konti okyawulira scandals. Manya yagula UBC, yagula ettaka lya UBC. Mwenda atunze embuzi. Waliwo omuwala gwe bangamba muyita Nkwenge era naye ava mu family ya Mwenda. This is why Mwenda netumwebaze n'omuko. They conduct themselves differently. Mwenda was socialized. Aina family gyava mu bitu takola. Teri muntu kujja kakulya mu refugee camp kekata abantu ne kabasokola. Gwe ne webaka. Ne webaka kasajja gwe n'olutwero. Noyita ne mulamu olumba amalwaliro gwe. Lwakitofa gwe. So cause lwaki abantu bayika ne bakuba mutwe ne bagwasa. Kakati nkuga nti Mwenda omuntu yenna w'omutegeerera is to detect danger. Ale warning mechanism. Tubeera nayo. Mwenda yagamba tinze bwe mala okebera akatambi kabwenga kafu kabamwayiriza omusajja oyo. Nakola ebintu bibiri. Namanya bwenzira ye wa Museveni. He will not trust me. Tinamwadde akatambi kake. But the professor told them in 2013 I advise you to go back and retract that katambi. That man will never forgive you. Era professor n'abagamba that man will never bend an inch. Yali tamanyi. Yali alowooza mpa mu family enjavu nnyo tuli banako. Ajja nteeka mu ttako libwanyampa n'enfuluma. Bwanya n'enfuluma, bwanyampa n'enfuluma, bwanya. Wamala okunya n'entukalira mu ttako lye. Nga tamanyi. He doesn't know my character. Nze nakola mu government emyaka 14. First appointment deployment erasiriddayo until another government. Bankyuka nnyo. It was humiliated to the bone marrow. Waliwo omusajja akyayisa omukazi okufumbirwa. Nange bwendi. I don't want to hear the word government, state house, or house. Blood surges. Nyinza okuba ennyondo. Tuyinza okubanga tunyumya n'oyogera bba ennyondo mu mutwe. Kakati Mwenda yagamba abaana nga baleeta ddiiro y'okusokola abantu. Mwenda yabagamba I have examined nga kisonsolu kano kankamazi kano k'omusogoma gw'abantu mu matansi. Akasiza kano kankamazi kano kankamazi kano kankinagisi kano k'omusogoma gw'abantu mu matansi mu matansi. Mwenda yakabuulira n'akaga nti myabwe obuzabudde this business very lucrative, very profitable, but highly risky. Mwenda n'abagamba, one, never involve yourself in a case which has a punishment of extra dimension. Bw'otta abantu mu Uganda nga kati ono